mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya Folwalero njagala tunuulire akawale ako pati ameje eriko eddagala nawe gwe omukyala akawale ko koyambala ak'omunda kaliko eddagala njagala oddira akawale k'omwami wo ak'omunda n'akawale ko gwe omukyala ak'omunda ogenda kubigatta ebyo bibiri biriko eddagala erigenda okunyweza omusajja oyo mubeere nga mwagalana mulina okuba nga muli bafumbo ekyo bwe kiggwa fuba okulaba ng'ofuna akawale nga omwami wo amaze kakaddiya tunuulira akawale ako kenkuteereddeyo akawale okalabye kamaze kukaddiwa olaba wakati n'obumuli bwavaawo njagadde mbeere nga nkabalagirako kalina kuba bwe katyo oba okusingawo ate era naawe gwe omukyala akawaleko kalina okuba nga kakaddiye nga kakadde bw'obumala beera ng'obugatta wamu kusaba ofuna ekikwanso obuwala obwo bugatte wamu bulungi beera ng'obuyisaamu ekikwanso ekyo kisibe obeera omaze okusiba omusajja oyo mubeere nga mugenda kubeera mwenna mu bufumbo bwe mulimu mubeere nga mwagalana paka bukadde mukasiba osobola okwogera osobola okugamba omwami oyo omwogera amannya ge abiri osobola okugamba nti mwami wange njagala twagalane tukaddiwenga obuwale buno we bukaddiye mwami wange njagala twagalane tukaddiwenga obuwale buno bwe bukaddiye bw'otyo busibiremu ekikwanso bulungi funawo obutereka gw'omukyala osobola obutereka mu keesi yo gyoterekamu engoye zo ennungi ez'okukyala n'ofunawo obuteeka mu nsonda mu nsawo yo kiba kiwedde njagadde embeere nga n'ekyo kibabuulira n'obwo obugoye bwe mukozesa enkumbi ezo nazo nnungi nnyo zisiba omusajja onaabeera ng'agenda kwagala olwaleero tunuulidde buwala obwo tujja kutunuulira n'enkumbi nazo nnungi nnyo zisibira ddala omusajja oyo ne mubeera nga mwagalana naye bino olina obikozesa nga muli bafumbo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777847 340 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba